omusango ogwo ogw'abaana b'eggaba bamafiya bali mu kukola ebintu byotasobola kulowoozaako. Accident ya Joe okusinziira ku biriwo ebiri mu bisenge by'amakolero ga Waaka, accident eno eyabaddeko obulenzi gwe bafootodde mpulaninge bulungi nnyo okusinziira mu bisenge by'amakolero ga Waaka babadde baagalawo emirambo nga 15. Babadde baagalawo emirambo nga 15 bakikoze bakigenderedde baagala okusiiga erinnya nti Pastor Kasiriivu asaddaaka, ayina abantu basaddaaka, baagala omujjirako ddala abantu asigale yekka bw'ati. Era baagala okumujjirako ddala abantu okulaga nti alina saddaaka z'akola. Ekisooka, abaana abo enzita gye baabattamu byewuunyisa, byonna ebiri ku safeesi si byebyo, ebiri ku safeesi si byebyo. Abantu bulijjo bagamba omuntu osala otya abaana omusaayi ne gutasammuka n'ogutakusammukirako. Kati tukyali ku musaayi okusammuka ku muntu eyatemula, naye n'abaana emirambo we gyali tewali musaayi. Ewa Muwanga Kivumbi omusaayi n'olwaliro gukyalimu mu galagi. Okimanyi nti emirambo gy'abaana tegirina musaayi. Era ebiri emabega w'omusango ogwo bagambye bwe bati munda mu bisenge by'amakolero ga Waaka gugenda kuwozebwa emyaka egi, kuba bo balowooza mbu ekisanja bagenda kukitwala. Bagenda guwoleza emyaka egi gusobole okutwala tensioni y'abantu nga bwe bagutwala bwe bagwongezaayo, bwe bamutwala bwe bamuza, bwe batwala waawo, bwe basirika bagira bwe bati bwe bamutwala bwe bamuza, bwe bakyusa abalamuzi, kubanga bano abalamuzi tubataddeko pressure. Bagambye balooya n'abalamuzi tubataddeko embeera, mwebale nnyo mwebalire ddala okubanga ennamba ze tubagabira n'ennamba y'omulamuzi tukyaginoonya n'eya bbaawe Kahuka. Amanyi omulamuzi Alice Kahuka ne bbaawe Professor Kahuka, mutuwe ennamba zaabwe nabo twongere obbalumba. Kino kye twaboogeddeko kye tuba profiling nga tekimala, twaba tufune ennamba zaabwe ez'amasimu tubatwalire pressure. Balooyazi bo batandise dde okukiwulira, nabawadde ennamba ya looya. Kaakati wulira ekiriwo, abaana we battirwa n'omusaayi gw'abaana teguliiwo. Awulira, kaakati baagala okusakambinga Pastor Kasiriivu, babadde baagala okukolawo emirambo nga 14 eggulo kweye emmotoka, babadde baagala esaabala abantu, naye tekinnaggwa. Wulira ekirala ekisobola okubeerawo essaawa yonna okuva kati. Ku church wa Pastor Kasiriivu Eggaba ku Community Church mu service oba mu session y'emisango nga batudde okuwulira omusango mu court gundi hearing, olunaku lwonna omusajja oyo lwakomawo, musobola okufuna bomu essaawa yonna. Gaba Community Church essaawa yonna mu church yammwe wasobola okubalukawo bomu, obanga Sunday service oba service yonna nga esobola okufuna abantu abaweza 10 plus, oba court session nga muli mu court bwe muti. 1 baagalawo emirambo nga giwera okutiisa public n'okwongera okubuuza naye kiki ekiri ku Kasiriivu ono alabika asaddaaka abantu. Era on top of that omwaka guno baagala Pastor Kasiriivu nga mufu, oba anaafiira mu buliri, oba anaagwa mu kiyigo, oba anaafiira mu kkomera, oba anaafa accident, oba anaakubwa masasi. Essaawa yonna baagala Pastor Kasiriivu nga mufu omwaka guno, kubanga ebyobugagga bye n'ettaka eryo lyonna balyagala. Kiddemu okiwulire.
waliwo n'omuntu omu Pastor Kasirivu bwe yali agulaawo ng'agaziwa yagulawo mu butuufu naye waliwo omuntu omu eyali atunda kuba muddiridde awo yajja mumanya bwana bafunye programu eno oba yali yapangisaako Pastor Kasirivu ng'akolerako ku ttaka eryo naye bwe yatuuka okutunda ate nga tayagala kuguza Pastor Kasirivu Pastor Kasirivu n'akimanya nti omuntu ono atunda n'ayagala agule ate omuntu n'agaana Pastor n'ayita mu muntu omulala eyali atunda n'aguza omuntu omulala naye ng'omuntu oyo yali Pastor Kasirivu mu muntu omulala Pastor Kasirivu nga yagula mu muntu omulala oli n'ayogera bingi n'agamba omusajja mbadde sobola kumuguzaawo sisobola waayitawo ebbanga ttono agenda okuwulira nti ate oli akozezza transfer naye aguzizza Kasirivu awo nawo waliwo purobulemu endala awo nzijukira abantu abaddiridde Pastor Kasirivu twasulanga eno mu nnyumba y'omugenzi Sekalo wano n'ekyengulo we twasulanga hostelo z'abalenzi zaali awo ewa Sekalo ez'abawala zaalinga eyikyemmangani yali landiroodi waabwe bino njogera bya 21 kati simanyaani oyo yali tayagala kumuguza so bamafiya baawo bamafiya baagala kutwala ebyobugagga bya Pastor Kasirivu byonna ekisooka ekkanisa waliwo omunyarwanda agenda ogisigaza Maranatha Christian Primary School ne Maranatha High abanyarwanda baagala bisigaza n'ebyobugagga ebirala byonna Pastor Kasirivu byayina byonna bamaze dda okubyepikira era bawulira nga babisobola so very soon bagenda kukola ki bagenda kukuba bomu awe essaawa yonna either mu church oba mu tenti ezo ze bateekawo ez'omusango kati abagenda mu musango ogwo mugendeeyo nga mumanyi gaba Maranatha oba gaba community church muteeke amatu ku ttaka buli muba mugenda mu service mu making sure nti ekkanisa mujazizza bulungi abanyarwanda ababalimu munda mummwe bandi bakola ekintu tubuulira abali waggulu tubuulira abali wansi abali waggulu bawulire buli kanisa yonna gye mumanyi nti omunyarwanda yagisensera kiweeweesi gwe nakumala jjoozi then ebisigadde ndowooza tujja bireeta ekiro olw'okubanga abantu beteekera olunaku lwa Friday luno nnyo ebintu by'okumenya abantu bikyagenda mu maaso ntegeddeko kyengera bamukubye ku ttaka akatale k'ekyengera bakakubye ku ttaka ntegeddeko ennateete essaawa yonna bajja kale ebimu ndowooza katubituukemu twabagamba nga wano olaba n'olwaleero ne tumala tuddayo mu liraani ne tugamba nti akalulu nti kasaziddwamu nti namba emu ne namba 2 bagenda kuddayo mu kalulu era olaba abannayuganda abambala ebitishaati bya yero ne bagendayo Isirayiri Bayibuli egamba bweti Isirayiri yonna yateekebwa ku bunkenke mu ggwanga lya Misiri buli omu n'abanga ekimuli mu matu kyalowoozaako lunaku kibe tusimbula okuva wano kugenda ewaka ate oyo mutundu oyo simanyani gwe we mutundu ani Uncle Tom Daddy Tom ate gwe okunyatula n'akataayi tekajja kusala teeka waabi wamawulira Isirayiri yonna abali mu busibe